Hallelujah, hallelujah. Kama ibazibwe nnyo njagala balamusaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu, abakuumye atya, Sunday egenze etya, tukkiriza nga mwenna muli bulungi nnyo, bitatambudde bulungi. Twagala okugamba Mukama tusaasire, Mukama abasaasire, weetaaga essaala, tusabira Mukama akuwanguze, weetaaga amagezi, Mukama akuwa amagezi oyitewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeere ddala omulamu. Twagala okulamusaako nnyo maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, tukkiriza Katonda okukola ebikulu n'ebyamaanyi mu nsi eno ey'abalamu nga tannaba kutuyita. Mutusabireko naffe okusomozebwa kw'amaanyi, naye tukkiriza Katonda okukola ebikulu n'ebyamaanyi. Mukama yeebazibwe. Twagala okwebaza Katonda kubanga mukulu ate era w'amaanyi. Olunaku olwaleero nga bwe nabasuubiza, tugenda kubaako ekintu kye tulaba kye tuyita enemy of the cross, omulabe w'omusaalaba, enemy of the cross. Ate olunaku olw'enkya Monday tujja kuba tutandika topiki yaffe najje nabategeezaako eyitibwa spiritual arrogance. Mukama yeebazibwe nnyo. Eddoboozi likuttekuttemu naye tujja kutambulira waawo mu linnya lya Yesu. Atawulira bulungi funa obuntu obumatu obuyingize munda, amiina, osobole okuwuliziganya obulungi. Eddoboozi liyinza obutasukka waawo, amiina, kubanga lyekuttekuttemu. Kale nga tetunaba kugenda maaso, kankwaba Oluganda bano basooke baweereze gy'oli, then tukomewo. Amen. Akubuuzaako era omuweerezaawo, muweereza Mukama Brother Nicholas ku Just Gospel Media Uganda, ate era ne ku Just Gospel Fellowship Center. Nammwe mbatumiddeko nnyo mu linnya lya Mukama waffe. Mukuliko eyo yonna gye mubadde mu masinzizo ag'enjawulo, nammwe abakuŋŋaanidde waka, Mukama yeebazibwe. Naawe asomedde ekigambo awo, abadde ku online, yonna gye mubadde, twebaza Katonda kubanga mukulu. Katukomewo. Kanisa omwami gwalinda ye Yesu, siri envunyu kyekibi kyetuwambatidde
twagala okwebaza Katonda olwa message bannyinaffe gye baweereza eri obulamu bwaffe. Njagala okwebaza mukwano gwange awuliriza, afollowinga, ate ayiga. Ekikulu kya byonna si kufollowinga, naye okuyiga. Omuntu omu, babiri, basatu asobola okuyambibwa okuva mu kifo kino. Kyentegeeza nti osobola okuyambibwa okuyita mu buweereza buno. Era nzikiriza waliyo abali eyo nga muwuliriza era nga muyiga. Twagala okwebaza Katonda olw'ekisa ekyo ekiriwo kyatukuumiddemu, asigale ng'akyatukuumye okuweereza eri obulamu bwammwe. Mpozi njagala kuyisaawo akalango katono. Ngaffe Just Gospel Media Uganda twavaamu Just Gospel Fellowship Center, an online platform we tuyita okuweereza abooluganda abali okumpi n'ewala, abo be tutasobola kusisinkana physically naye nga tubasisinkana okuyita ku online. N'olwekyo Mukama agenda agaziya ekirooto kyaffe, obuweereza bugaziya. Tuli mu kuteekateeka kusimba mirandira ku ground. N'olwekyo nja kusaba essala ye ejja kukola nnyo, essala y'omutuukirivu eyinza nnyo okukola mu maanyi gaayo. Mukama yeebazibwe. Ate era osobola okugamba ngenda kuyimirira nammwe mu by'ensimbi kubanga era obuweereza ssente. Mukama yeebazibwe nnyo. N'olwekyo sijja kwogera bigambo bingi nnyo, byawandiikibwa bingi nnyo, naye nja kutegeeza ekintu kimu, bw'owulira nga okwatiddwako osobola okwogerako naffe mu comment section ne tulaba engeri gye tusobola okukikolamu. N'oba omukisa gye tuli mu buweereza buno. Linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Olw'ensonga nti tuwulira bugejja, vision yegaziwa, so twetaaga tusimbe ku ground n'abalala bayambibwe. Linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda abeera ddala omulamu. So tulina pulaani ya mwaka mulamba okweteekateeka. Kama mulungi nnyo, si byangu. Olumu naffe tuba tetubyagala, naye tusindiikirizibwa okikola. N'olwekyo omulimu gwe tugendako ogw'amaanyi. Kale ka tugende butereevu mu programu yaffe. Topiki yaffe mpya gye tulina olwaleero eyitibwa The Enemy of the Cross. Bale nja kuterawo link awo. Tujja kuterawo link. Admin nayinza okuteekawo link. Oyinza okuyita n'oyogerako naffe n'otusisinkana n'ogamba nti njagala kubeera part of this fellowship, okuba supportinga omulimu gugende mu maaso. Kama yeebazibwe nnyo. N'olwekyo ojja kulaba link ejja kuyitawo, ejja kusuula ku fellowship platform, then onoonye, osobola okunnoonya, onoonya admin yenna, ne nange mbaawo message entuukako, then ne tunyumya ebigambo by'obuweereza. Kama akunjagalire. Now waliwo abalabe ba mirundi ebiri. Awandiika Mukama ak'omukisa. Waliwo abalabe ba mirundi ebiri, kye tuyita enemy of the cross. Naye bano abalabe era tumala ne tubaawulamu. Waliwo omulabe ow'olwatu. Oyo ye nga wa lwatu nga buli omu amumanyi nti oyo mulabe wa Kristo. Nga Pawulo bwe yali
mujjukira Pawulo nga tanaba kufuka Pawulo yali Sawulo. Oyo ye bali bamusasula nga mulabe wa Kristo, ng'asasulwa kusiba abantu, kubakuba migo, kwokya Bayibuli zaabwe, kubavuma. Oyo ye ng'asasulwa kukola ekyo kye yasasulwa okukola. Era Kristo agenda okumusisinkana yali alina bagenda okusiba ne bamukuba ekigo n'akyusibwa. Kati oyo yali mulabe wa Kristo ow'olwatu. Ne wabeerawo omulabe wa Kristo ow'omunda. Kati ono omulabe ow'omunda tumala ne tumwawulamu. Era ow'omunda tumwawulamu ne tufuna omulabe ow'ekkanisa, ne tubeera n'omulabe owaffe munda. Gwe njogera naawe awuliriza ebigambo bino. Muggwe mulimu omulabe. In other words, you become an enemy of yourself. Gwe n'obeera mulabe wo. You be an enemy of yourself. Kati n'otuula mu kkanisa ate era n'obeera omulabe w'ekkanisa. Ne gujja bagira. Kati ate n'ogattako omulabe wa Kristo ow'olwatu. Omulabe ow'olwatu oyo taba agent. Oyo wa lwatu amanyikiddwa. Wasanga omulokole ku crusade ayagala mutemako kugulu. Omwana bw'alokoka bamutemeko omutwe. Wakkiriza Yesu omutemeko engalo. Oyo si agent. Oyo wa lwatu. Tubalina ye webali abalwanisa enjiri mu lwatu. Baba baawukanira ddala ne ba agent abasindikirwa okumenya ekkanisa n'okumalamu omulimu gw'enjiri amaanyi. Tulina ba agent abasindikibwa mu kkanisa okuzisuula, okuzimalamu amaanyi. Abo babeera ba spy agent, ba spy agents. Bajja mu nsi ne baketta, bateekako ebitangaazo. Waliwo sister gwe twakuŋŋaananga naye yabeera mu kkanisa ne bamuwa obwa Asha. Yalina gye yava, ne bamuwa obwa Asha n'abeerawo n'aweereza n'atandika okuweereza mu kwaya. N'ava mu kwaya n'asembera mpola mpola n'atandika okuweerezanga abagenyi. Naye ng'obumalirivu bwe bwonna bw'alina buyitirivu, ayagala kuweereza, omutima gwonna aguwaddeyo, ayagala kuweereza. Ayatula Yesu, iye. Akwata Bayibuli, iye. Ayina eddoboozi ddungi, yes. Naye ng'ali munda. Okutuusa akaseera
bwe kaatuuka sigenda kubalwisa. Waliwo omuweereza Mukama omu alina gye yava, bayitayo Kabaale Bugonzi, najja okuweereza. Kigambo ne kimuyitamu n'agamba wano waliwo omuweereza oli wano, wasindikibwa kujja wano kumenya si kuzimba. N'ayogera nti leka omusaayi ogwayika ku musalaba gukulamule ate kati. N'agamba mbala 1, 2, 3 omusaayi ogwayika ku musalaba gukulamule. Toli naffe, tobeerangako waffe. Njogere 1, 2, 3 vaayo. N'agamba tewabeerawo n'omu afuluma. Ne batuyimiriza ku mulyango, tewabeerawo n'omu afuluma. Wadde okuwulira nti omusulo gunnuma, njagala fuluma. Mugaleewo. Oli omusajja yatambulanga n'ensawo ye, naye nga mu nsawo mubeeramu kibooko, ate mubeeramu n'emiguwa. Mubeera mu kibooko, mubeeramu n'emiguwa, n'eccupa ye ey'amafuta. Sister n'atandika okutunula bw'ati. Tutunula ffenna ne tutunula. Sigenda kukulwisaayo, omusaayi gwa Yesu ne gumusalira omusango. N'atandika okukaaba amaziga, n'atulika n'akaaba, n'agwa wansi n'afukamira, n'atandika okwenenya, n'akuba omulanga, n'ayogera ebigambo bino: Yaayi Mukama, kino ekibi kireme kubalirwa ku baana bange, kibalirwe ku nze, kubanga sisaanidde. Natumibwa mu kifo kino okumenya omusumba, natumibwa mu kifo kino okumenya kwaya, era ng'omulimu mbadde ngutandise. Nze namenya gundi, nemmenya ne gundi, nemmenya ne gundi. Naye omusajja oli ayalinga ajja mu kanisa ne mukyala we tebakyajja, nze nabamenya. Ate nga yalinga ayimirira ku mulyango ng'ayaniriza buli omu n'essanyu. Bwe kutandika okujjukira, Bulaasa tetukyamulaba, tumukubira amasimu tagakwata, bw'agakwata agamba musumba nzija. N'akaaba amaziga, ne tusabira sisita, ne wabawo ekyamuvaako. Saavisi neggwa, n'ekomaawo. Omuweereza talina kye yayongerako, ne mu nnyimba z'okusinza twenenye. Ne twenenya, ne tusinza, Mwoyo wa Mukama n'atambula. Sisita n'awanika emikono, n'agamba njagala kulokoka. Nali sirokokanga. Kati atuula okututirako sitoole gye yava okutuuka awo nga si byangu. Yali agent eyatumibwa. Njagala kutegeeza nti mu kanisa tubeeramu ne ba spy agents. Asobola okuba nga muweereza gw'omanyi obulungi, nga muyimbi mulungi wa gospel, ayimba worship, akuba ettendo, ayina ekkanisa nnene erimu abantu bangi, ayina ekkanisa ntono erimu abantu batono. Asobola okuba nga akuba ennanga bulungi nnyo, naye ng'amaloboozi agava mu nnanga galiko ekiwamba abantu.
njogera ebigambo bino mu buyinza obwampeebwa n'emafuta agampeebwa Katonda gw'empeereza omulamu. Buli agent njogera nno ng'asaaga buli agent eyatumibwa kusuula obuweereza bwonna omusaayi gwa Yesu gusalira omusango. Waliwo ba agent nga bo batumibwa kumenya makanisa. Waliwo omulala gwe twafuna yajja naye ng'ekyamuleeta kubeera n'ababulaaza. Eddiini gye yavaamu baamusindika busindisi, n'abamusindika n'abatugamba sisita. Naye nga ye ekyamuleeta bamuwa manto, bamuwa anointing. Naye nga ye ekimuleese bulaaza kasita omutunuulira bw'oti yeekubako make-up bulungi nnyo, alabika bulungi nnyo, naye kasita omutunuulira bw'oti amaaso n'ofuna kye bayita eye catching akubbye, awo kiba kiwedde. Kiddako genda mufuna mu birooto nga mwegatta. Oyo nange yannumbako. Bwe muba mwegatta naye mu kirooto mu wiiki ng'emu kino okubaawo, ate ajja kukugamba yaa nedda otuuka okusumula taapu y'amazzi, amazzi togayiwa wabweru ku ttaka gakulukute gagende, gayiwe mu kidomola. Otegedde kye njogerako? So bw'atu bwe yakola nga mu kanisa yakafuna abasajja balinga 5, naye nga bonna bw'abeera nabo mu kirooto, mu buli w'alina obeera nabo yeegatta nabo, ate nga buli omu tamanyi, naye nga abavubuka beesanga, naye nga abafuna ne yeegatta nabo. Ate nga bw'oba weegatta naye, amazzi ga taapu togayiwa wabweru ttaka. Amazzi ga taapu ng'omusajja ng'ogasumulula ogayiwa mu kidomola, nga yeyo minshoni ye. Ekiro omufuna mu kirooto, mu buliwo mu wiiki ng'emu, mu wiiki singa 2 tomuwona oba wamufunye dda. Naye nga bw'atu bw'atambula mu kanisa bamusiba miguwa. Nange yali annumbyeko, era minshoni ye yali nti bw'amaliriza nze addako omusumba, kuba nali ntambulanga nnyo ne musumba oyo. Weereza namuwona. Oyo ye mulabe wa Kristo gwe tulina munda, asindikibwa nga agenti. Tugenda kumulaba ne tubeera n'omulabe era sitiri wa munda, naye ng'atambulira mu ffe, atambulira mu ggwe, nga you become an enemy of yourself. Tuli ffenna Yokaana 13 olunyiriro lisookera ddala njogera ebigambo bino. Waliwo omwoyo gukubibwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuli baakusaaga. Yokaana 13
olunya olusooka ngenda kwanguwa. Naye embaga ey'okuyitako yali nga tennatuuka. Yesu bwe yamanya ng'ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno eri kitaawe, okuva mu nsi muno okugenda eri kitaawe, bwe yayagala ababe abaali mu nsi yabaagala okutuusa enkomerero. Yokaana 13 olunyiriri lwa 2. Bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo nga yamaze dda, bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo, Sitaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Isukaliyoti omwana wa Simooni mu mutima gwe okulyamu olukwe. Baali bali mu kulya mmere Yesu ey'ekyeggulo. Waliwo Simiyoni mutabani we ayitibwa Juda Isukaliyoti. Sitaani yali yamuwadde dda mandeeti ey'okulyamu Yesu olukwe. Waliwo ba agent babayita ba spy agents ababeera mu kanisa nga bo ogubaleese kusuula kulyamu lukwe buweereza. Tubeera nabo, tutambula nabo, bakuba mu ngalo, babuulira enjiri balungi nnyo. Naye Yesu, Yokaana 13:3, Yesu bwe yamanya nga kitaawe amuwadde byonna mu mukono gwe era nga yava wa Katonda ate nga adda wa Katonda, n'ava ku mmere. Tuddukemu oba olw'obudde. Kale tusome olwokutaano. N'alyoka afuka amazzi mu kibya n'atanula okunaaza abayigirizwa ebigere n'okubasiimuula ekiremba kye kye yali yeesibye. Awo n'ajja eri Simooni Peetero, naye n'amugamba nti, Mukama wange, onnaaza ebigere? Eri waggulu tulaba Juda Isukaliyoti. Sitaani yali yamaze dda okubba omwoyo gwe ng'amuwadde mission kulyamu Yesu lukwe. Gamba oyo agent mu kanisa mulimu ba Juda Isukaliyoti. Bali ku bituuti, baweereza bulungi nnyo, balina enjiri naye nga balina mission kubba kutta. Ne Simooni naye tumulaba agamba Yesu, nze tonnaaza bigere, naaza mubiri gwonna. Lwaki onnaaza ebigere? Ja kusoma ennyiriri ezikka wansi olw'obudde. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bw'onaasoma olunyiriri luno wansi nga Yesu anaaza abayigirizwa be ebigere, yabagamba ebigambo bino, ti mummwe mulimu atali mulongoofu. Yamanya nti waliwo omulabe ali within mu bo. Oyo mulabe wa munda, si wa lwatu. Yokaana 13 olunyiriri lwa 11 Bayibuli etugamba etya ti kubanga Yesu yamanya n'amulyamu olukwe, kyeyava ayogera mu mutima gwe, kyeyava ayogera nti mwena temuli balongoofu. Yesu yamanya. Kama yeebazibwe nnyo. Mu bo Simooni Peetero yamulaga nti ndi naawe. Naye Simooni yalimu akantu.
mu kanisa mubaamu omulabe. Waliwo olunyiriri lwe mbadde njagala nkuwe oba ndukuwe. Yokaana 12. Ani atuuseewo? Yokaana 12 olunya olusooka. Awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako, Yesu n'ajja e Besaniya eyali Laazaalo Yesu gwe yazuukiza mu bafu. Awo mu baamufumbirayo emmere ey'ekyeggulo ne Maliza n'aweereza naye Laazaalo n'ab'omu ku abo abaali batudde naye ku mmere. Awo Maliyamu n'addira latiri ey'amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi ennyo n'agisiga ku bigere bya Yesu, n'ataanya ebigere bye n'enviiri ze, ennyumba n'ejjula akaloosa ak'amafuta. Wokuna Yokaana 12:4. Wulira ettabbu mu kanisa. Naye Yuda Isukaliyoti, omu ku bayigirizwa be, agenda okumulyamu olukwe, n'agamba nti, kiki ekikulobedde okutunda amafuta gano ag'omugavu eddinaali 300 okugabira abaavu? Kiki lwaki? Lwaki obagabira? Lwaki okola bino byonna? Lwaki bino tubikola? Tubeera n'abo mu kanisa ya Kristo. Aleta point ebeera ng'entuufu naye nga nkyamu. Njagala nkutegeeze mu kanisa mwebali. N'alikomye wano ne tuleeta ekitundu ekirala, episode endala, naye obudde tulabika tulina butono. Tulina bingi ebyokwogerako. Kubanga tulinayo omulabe owabweru, ne tubeera n'omulabe waffe munda nga ggwe muntu. Bayibuli esomesa Yokaana 12 olunyiriri lwa 6 nti kale yayogera bw'atyo si ku lwa kujjukira abaavu, naye kubanga yali mubbi. Kiddemu. Yayogera bw'atyo si kuba nti yali ajjukira abaavu, naye kubanga yali mubbi. Ye yayambalanga ensawo n'atwalanga bye yateekangamu. Kati omusajja ono yakwatanga ensawo ya Yesu. Treasure. Bamwesize, bamuwadde microphone, waliidinga abayimbi, waliidinga ba intercessors, waliidinga ba ushers. Bamuwadde kyonna kye bamuwadde mu kanisa, kubanga bwe yatulowooza nti tuli beesigwa n'atuteeka mu buweereza. Kati batuteeka mu buweereza, n'abasumba bateeka abantu mu buweereza. Pawulo agamba Tito mu Tito essula esooka 2 ndowooza oba 2, n'agamba nti kyenava nkuleka ekuleete otereze ebyasigalira, simbe n'abakadde mu kibuga. Mu buli kibuga osimbemu abakadde. Pawulo agamba Tito. Weewaawo nga bateesa akacupa ak'omugavu, amafuta amalungi g'omuwendo, tetwali kamenye ne tukasiiga bigere bya Yesu. Twali katunze ne tugabira abaavu, ne tujja mu ssente ne tugabira abaavu. Making a sense, right? Naye mu ngeri omu eba endala, Bayibuli etusomesa yayogera bw'atyo si kuba nti yali afaayo eri abaavu, si kuba nti yali ajjukira abaavu, naye kuba omutima gwe gwali mubbi. Yali mubbi. Ekkanisa ya Kristo eyita mu kusoomozebwa faanaganako bwe kutyo. Bangi bajja mu kanisa ne babafumbiza abaweereza
naye nga yajjanga agent okukuba omusumba oyo mu myaka 10 mu maaso, yajja okukuba omukyalo oyo mu myaka 10 mu maaso, n'obeera naye ne muzaala n'abaana. Naye nga mission erina okutuukirira, yakukusuula mu myaka 3 mu maaso, mu myaka 2 mu maaso, gwe ng'oli target. Nina kye njagala okubategeeza, kino kigenda kukutiisa naye nga kye kituufu. Obufumbo bungi obugenda okumenyeka, waliwo bagenda okumenyeka mu bufumbo. Weewuunye, toliimu ku abo, naye kubanga pulaani yateekebwateekebwa dda okumuteekamu omuntu oyo amale amukube mu maaso. Waliwo omukyalo omu nali nkola study, bamuyita Alice Ann Bailey, alina kye bayita 10-point plan to destroy Christianity. Alice Ann Bailey mu program ze yafa dda naye zikyatambula. Ategeeza nti point eyo ya 8 oba ya 8 oba 9 awo, to change Christian marriage structures. Kati waliwo bangi abaweereza bali eyo, yafuna omukyala naye yagenda okukitegeera nga yafuna Delila, yagenda okukitegeera ng'afunye Jezebeli, naye nga talina kyakikolera, alina kuguma nakyo atambulire ku siteringi ya Jezebeli. Eno mu maaso basanyuka, bakuba mu ngalo, maama w'ekkanisa, taata w'ekkanisa, naye nga ku bo kuliko omuwambe ali ku mpiso bw'ati ku mmundu nga bamusalako dda enviiri, talina kyakwogera. Gamba muno omulabe w'ekkanisa ow'omunda. Amiina. Dakika ziweze mmeka wano, bali mu kumbala. Tunaamalako ssaawa zino budde nga ndaba bugenzi. Sande bayisize etya? Omulabe wa Kristo mu kanisa ow'omunda. Tumumaze oyo, tetugenda mulwako. Omutegedde abeerawo, asobola okukkiriza bimwogedde naye n'abiwakanya mu magezi, ate n'abasinga kubanga abeera mugezi. Tuna maaso topic gye tujja okukwatako eyitibwa obulimba. Ojja kutegeera wakati wa craftiness and wisdom. Sitaani mu lusuku Eden teyali mugezi naye yalina kye bayita craftiness, mukalabakalaba. Kati n'akozesa obukalabakalaba obwo n'abwambaza amagezi g'ensi n'awangula Adamu ne Eva. Tujja kukiraba. Kama atuwa obudde n'ekisa kingi tusomese. Watudduke mu Filipi 3:16 budde. Filipi 3 nandyagadde tutandikire wansi eno naye tulina bye twagala okulaba waawo. Twanguyizaamuko tulidda mu maaso eyo tujja kukola series ndowooza kubanga mpulira munda mu nze
tukyalinamu bingi naye okuba nti kyabadde kyamangu nnyo. Bafilipi otuusewo Bafilipi 3 olunyira 16 twatandikira ndowooza. naye kyokka kye tutuuseeko tutambulire nga mu ekyo. Abooluganda mukkiriziganye, agamba mukkiriziganye wamu, mungobererenga era mulabirenga ku abo abatambulanga bwe muli naffe okuba ekyokulabirako. Omutegedde wagamba tumugoberere kubanga kyakulabirako. 18 Bafilipi 3:18 kubanga bangi abatambula be nababuulirako, kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi mingi, ne kaakano mbabuulira nga nk'abamaziga, nga be balabe ab'omusalaba gwa Kristo. Addemu nga be balabe ab'omusalaba gwa Kristo kubanga bangi. Bafilipi 3:18 kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi, ne kaakano mbabuulira nga nk'abamaziga, nga be balabe b'omusalaba gwa Kristo. Bafilipi 3:17 abooluganda mukkiriziganye wamu, mungoberere era mulabire, agamba era mulabirenga ku abo abatambula nga bwe muli naffe okuba ekyokulabirako. Kati ali mu kuba adressinga mu lunyiriri luno abalaga abalabe abatambula nga bo, naye Pawulo abagamba ntutunuulire ffe ng'ekyokulabirako. In other words, wali abatambula nga ffe, wali abalinga ffe, nababagambako, nababuulirirako. Mukama yebazibwe, nababuulirirako, nababagambako. Pawulo ategeeza Abafilipi agamba era somo lunyolo 17 Bafilipi 3:17 abooluganda mukkiriziganye wamu, ngoberere era mulabirenga kwabo alina babalagaye, alina basongako, era mulabirenga kwabo abatambula nga bwe muli naffe okuba ekyokulabirako. Alina babalaga. Kati olwo 18 Bafilipi 3:18 kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi mingi, era alina bakulaga abatambula. Nkwata bulungi Bafilipi 3:16 Pawulo alina abalaga abatambula. Bafilipi 3:17 Pawulo alina batulaga abatambula nga bo, era nga abagamba abo kyakulabirako.
kati ate Bafilipi 3:18 era Pawulo alina baatulaga abatambula, naye bano abatambula batambula nga ffe, batambula nga Bapawulo, batambula nga balokole, balinga nga balokole, babuuza nga balokole, beeyisa nga balokole, naye nga balabe ba Kristo, balabe ba musalaba. Njagala kujjukiza buli ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Center. Bafilipi 3:18 kubanga bangi abatambula benna babuulirako emirundi mingi, ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga. Lwaki akaaba amaziga? Kubanga baffe bamunda, kubanga tubamanyi, kubanga baffe tulya nabo, tubeera nabo, kitukaabya amaziga nga be bamu ku balabe baffe. Matayo 10:32 paka 36 Kristo ajja kulaga nti waliwo omulabe ow'omu nnyumba nga wa mu nju. Tusigazaayo abalaba b'omu lwatu, naye obudde tebutuganyizza. Tuli mu kulaba mulabe wa munda, oba akadde kalijja ne tuwongerayo, kubanga ate nkya Mande tugenda mu topiki ndala. Kino kyazze kubanga wabaddewo ekigudde mu spiriti yange, waliwo ayambibwa eyo. Pawulo akutegeeza nti kubanga bangi abatambula benna babuulirako emirundi mingi. Nkujjukiza Bafilipi 3:17 alina abatambula bayogerako. Bafilipi 3:18 alina abatambula aboogerwako, naye ab'omu 18 amaliriza akaaba amaziga, agamba mbabuulira kaakano nga nkaaba amaziga. Lwaki akaaba amaziga? Olw'ensonga bamunda bali mu kwaya. Agamba banga bangi abatambula benna babuulirako emirundi mingi, ne kaakano mbabuulirira nga nkaaba amaziga, nga be balabe ab'omusalaba gwa Kristo, balabe ba njiri. Babuulira enjiri ndala gye tutaabuulira. N'owulira oli ng'abuulira enjiri n'agamba nti bw'oloota ekirooto nga waliwo ebikwebaseeko, nga waliwo ebyegatta naawe, oyo ba ye Jack online. Kati oyo mulabe wa Kristo. Kati ate oyo agent tali muffe, naye ayagala okufaana naffe, yeesiga ekifaananyi ti naye mulokole. Tali waffe, tasobola kujjayo. Takkiriza mu buweereza obw'emutundwe, takkiriza mu buweereza, takkiriza mu buweereza bw'ekipentekooti, naye ayatula Yesu. Kati oyo naye aba mulabe wa musalaba, naye oyo alina waagwa, oyo abeera wa lwatu, banga tuba tumutegedde. Ekintu bwe kikwebakako ekiro toyita faya, eyebeera ndowooza yo.
n'alowooza nti ffe tetutegeera ebintu bino batubitegedde leero tugamba tuguddewo bugwi tetutambudde lugendo na Yesu mu buweereza nga waliwo ba agenti abali batukozeeko attack ne tubafuna mu birooto nga twegatta nabo mu buliwo ne bajja nga baagala ekikolwa ekyo tukikole tubategeera ne tubawangula. Kati gwe bw'ojja n'oŋŋamba okwegatta n'omuntu mu kirooto eyo ndowoozayo mba nsaana kugalamiza wansi okuba emiggo n'osanga ng'abuulira abantu tofa ekyo si kirooto ekyo tekirina buzibu ekyo te n'olaba comments wansi abaana nga bakuba mu ngalo weebale kusomesa weebale kusomesa weebale kusomesa takkiririza mu prophetic saagala mumalirako budde tulidde olulala. Kati kanisa ya Kristo erina abalabe ab'olwatu tujja balaba lulala obudde buweddeyo. Waliwo omulabe nga yegwe kennyini ng'oli mulabe naye ng'omulabe oyo ava munda muggwe. Jjukira munda muggwe mulimu emmeeme mulimu omwoyo kungulu kuliko mubiri. Kati munda muggwe nga kintu kyagwa mu mwoyo muntu ow'omunda nga kimusensera ggwawo. Obula Bayibuli esomesa mu Bakolinso ekyokubiri 4:16 newankubadde ng'omuntu afa ow'okungulu aggwawo naye ow'omunda addizibwa bujja bulijjo. So omuntu ow'omunda alumbibwa n'otuula mu kasonda naye nga waliwo olutalo oluli mu ggwe munda ng'ofuuse omulabe w'obulamu bwo. Ne wabeerawo omulabe ali mu kanisa alwanise kanisa, ne wabeerawo ali wabweru. Bali abalabe babiri naye ow'omunda tumwawulamu. Waliwo omulabe ow'omunda n'omulabe ow'olwatu. Lwaki temunzikiriza n'enkoma wano? Njagala kutegeeza tukyalina bingi ebyokukola, tukyalina bingi ebyokwogera, tukyalina omulimu ogw'okukola nga Kristo tannadda. Maliriza Bafilipi 3:18 kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi mingi. Kitegeeza Pawulo yajja ababuulira, yajja abaddiŋŋana ababuulira. Kyova olaba nti ffe tetutya tuwogera ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga nga be balabe ab'omusalaba gwa Kristo. Olw'okumi n'omwenda enkomerero yaabwe kwe kuzikirira. Katonda waabwe lwe lubuto era ekitiibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe, balowooza bya mu nsi. Katukome wano, ebigambo bino tebijja kuggwaayo. Mukama banjagalire, njagala kujjukiza gwe wenna agamba nti wandyagadde okubeera kitundu ku ffe, kitundu ku buweereza buno. Tetulina buzibu. Oyinza okuba olina gy'okuŋŋaanira naye ndawo nga wandyagadde ogamba pambeereko nammwe tunyumyemu tusabeko ffenna tuyige ebigambo bino, tukwaniriza naffe okuwulira bikuvaamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tujja kuterawo linki awo tusobola okujja tunyumyemu ekiriimu sitaani nga bayita eri mu bidongo, bakuba ebidongo mujje nkya tulina ekiduula. Ate ffe tetubayite, naffe tubayita. Era twagala kutegeeza nti bw'oba olina obusobozi ng'ogamba nti oyagala kuyimirira naffe kubanga tulina mandate ey'okutandika omulimu guno ku ground, n'olwekyo osobola okugamba njagala kuyimirira nammwe
tujja kusanyuka era tugenda kuterawo link ojja kujja ku platform oyogereko naffe supporting kyonna bwefunye kyonna bweyimiridde nakyo mu kusaba n'amagezi connection kola omulimu kubanga tetugusobola nga tuli ffeka. Mukama akunjagalire. Bye. Kankulekera abooluganda bano baweereze eri obulamu bwo. Bye. Kanisa, omwami gwalinda ye Yesu, ziri envunyu ky'ekibi kyetuwambatidde ensangi zino. Kino kitalo ekkanisa eriwa Yesu gy'ayogerako, takoma okuno ne kanisa okutalipala na lufuniro. Yagenda tukuŋŋaana nnyo era nga tuli bangi nnyo, tuli mu luyogaano nze mbabuuza tulagawa. Chokanga kwa sabana ye yasula kumukeeka bwasonda z'emmotoka ne bwe bakusiba mu kkomera tazitoolako emmotoka emusingira obulamu obwa muganda we talina gwawa wabula ayagala tumulabe ffe tumutende bwanyumye lengera omusumba yagula emmotoka entintinge bwasanga obuliga nayambusa endabirwamu alinamu babuza alinamu batabuza alinamu bafaako abalina tebavaako linda lwoligagawala musumba walyoka kukyalireka awo ne wamukubira essimu abagikwata naba bwe tuwesaaga ntu mazima twetise ebintu tuliyitawo tutya mu kalyanga kakafunda laba bwe tuwesaaga ntu mazima twetise ebintu tuliyitawo tutya mu kalyanga kakafunda.